Mukwano gwange yekumide ku YouTube channel eno eyagaliwo eno nno yembeera nga bwegenze maaso n'okubeera nti ebeera tugikufunidde yona yes of course mukulu yes ekifaananyi ekyo ekifaananyi kyogenda maaso n'okuba nti olaba eddakiika eno ye Hajji oluvannyuma lw'okuba nti nno awulira proceedings zonna eza Kooti. Hajji ateereddwako empingu nate bagenze maaso n'okuba nti bamuteekako empingu nga bw'olaba then aba ng'aggyibwa mu kaguli kabeera kaguli aka Kooti asobola ate okubeera ng'addizibwayo mu kkomera lya Kooti eribeera ku Kooti ebweru. In fact tubadde ba mukisa nnyo ne tugenda maaso n'okuba nti tufunira ddala okwogera kwa Hajji. Hajji agenze maaso n'okubaako obubaka bwaweereza kyemanyi nti nno Hajjati bwe bunaaba bumutuuseeko wonna waali ku kyonna kyayimirirako anaabutwala nga Hajji bwagenze maaso n'okuba nti abuweereza olunaku lwaleero. Ennaku z'omwezi nno ziri ya 3 omwezi gwa October. Eno nno yembeera ebadde ku Kooti muganda wange. Kamera zifuuse kamera ku Kooti olunaku olwaleero. Yes, amasaati nga bw'ogalabye waliwo abakyala n'abaami ab'enjawulo abagenze maaso n'okuba nti bajja babadde bambadde amasaati agaliko ebigambo ebigamba nti Free Hajji Ali oba nga bagamba nti mugende maaso n'okuba nti Hajji Ali mumuta agende maaso n'okuba nti nno yeeyagala agende maaso n'okuba nti alya butaala. Abo abakkiriza nti Hajji teyagenda maaso n'okuba nti emisango egimuvunaanwa yagikola. Bazze n'amasaati bafunyeyoko amasaati ag'enjawulo okulaga nti bayimiridde naye n'okuba nti nno basaba obwenkanya bulabike era Hajji agende maaso n'okuba nti nno ayimbulwa. Mu bimu ku bye tugenze maaso n'okuba nti tufuna we tubadde wali Hajji Nsereko Muhammad agenze maaso n'okuba nti naye ayogerako gye tuli era obubaka bwagenze maaso n'okuba nti nno atuwa bubaka bugenda maaso n'okuba nti nno buzza essuubi mu Hajji. Bubaka obugenda maaso n'okuba nti nno buzza essuubi. Yes, waliwo nno abagenze maaso n'okuba nti embeera ebatabukako abalina akakwate ku Hajji abamu nno embeera ebadde nga yakuzirika n'okuba nti bawulirira ddala bubi nnyo obanga embeera ebasusseko. Kansooke nkuwe ku Nsereko Muhammad omukulu oyo ng'ayogerako gye tuli ekyo tulabe. Let's just take one interview and go. So, tubeebaza mwenna abantu abazze okuwerekerako ku nsonga eno n'ababaddewo okubugiriza Hajji newankubadde olwaleero nga bwe twabategeeza era terubadde lunaku lwakweyimirirwa. Olwabi luzze ne lugamba nti obujulizi terunaba kuŋŋaanya bumala naye ne lusaba nti balwongereyo paka ng'ennaku z'omwezi 13 mu Novemba mu mwezi ogw'11 gukomewo nga gukuŋŋaanyiza obujulizi. Naffe bwe tutyo ne tusaba Kooti nti kyeyoleka kaati nti bwe baatuusiza okuleeta omusibe bandibadde n'obujulizi baabukuŋŋaanya dda naye nga bwe bagambye nti of course okwogera ku rights z'omwami ono oba eza Hajji Ali kiteeka okubeera era ne mu Kooti enkulu kubanga yevunaanyizibwa ku nsonga zino ate nga naffe ekyo era tukikakasa. Naye omulamuzi ategeezezza oludda luli lwanguye okuŋŋaanya obujulizi bwabwe era naffe tubawagaabwe nti nga bwe tugambye nti singa mwali mukimanyi nti mulina obujulizi bwonna temwandize buzi n'obujulizi oba mugambye emyezi gyonna egibaddewo obujulizi mubadde mubuyina ne bagaye obujulizi tebuwera. So bakyanoonyereza obujulizi obusukkawo nga omuntu waffe Hajji bw'akyali emabega w'emitayimbwa. Kaakati awo we tujja okuva tubategeeze nti ennaku z'omwezi nga 4 lujja kuba lwa Mande ku ssaawa 3 twataddeyo okusaba kwaffe mu Kooti enkulu ey'omu Kampala eya High Court Criminal Division egenda okutuula wali ku High Court mwenna we mumanyi
ku ssaawa 3 lwe tugenda okuteekayo okusaba kweyimirira okwa Hajji Ali Mwizelwa. Ekirungi nti bano bategeezezza nti bo tebannamaliriza kubuuliriza ku nsonga eno, bakyanoonyereza, bakyakuŋŋaanya bujulizi. So ekyembi nti omukulu ali munda bo nga bwe banoonyereza. Kakati nga bwe tubagambye tujja kugenda mu maaso nga tussa ekitiibwa mu kooti nammwe okubassaamu ekitiibwa. Tubakubiriza tukuume enneeyisa ennungi n'okubeera nga tugoberera ebiragiro bya kooti nga bwebyo ebituwadde. Buli omu wa ddembe okuba n'endowooza ye ku nsonga eno, naye ate era tubeebaza mwenna abasitukiddemu ne mubaawo. Ssaawa 3 mwenna mbategeezezza production warrant tugiina ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogwa November wali mu High Court mu Criminal Division. Nsaba Katonda abatukuumire. Oludda oluwaabi lugamba terunaba kwetegeka bulungi. Terunaba kuŋŋaanya bujulizi bumala. Nga bw'okigaye nti oludda oluwaabi lutegeezezza nti terunaba kuŋŋaanya bujulizi bumala kubeera wano oba kwe kwetegeka obulungi nga bw'ogamba. Naye ffe tuli beetegefu okudifendinga ku ludda lwaffe ebyo byonna ebinaaba bireeteddwa eri owaffe gwe tukiikirira, kubanga toyinza kusala gwakawala nga tonnawulira gwakalenzi. Ate nga ne ssemateeka waffe agamba nti buli omu alowoozebwa okuba nga teyazza musango okuggyako ng'oleese obukakafu obulaga nti yaguzza gwe kennyini amuwaabira obanga ye kennyini avuddeyo n'agamba ye yaguzza. Awo tetunnatuukawo. Byebyo era bwe bubaka bwaffe. Mwebale nnyo. Wuuyo mwenna mumulabye. Embeera gy'alimu yeeyo tetujja kugyogerako. Mwenna mumulabye si wa kyama. Waddembe kwate teyantuukirirako naye sikirinaako buzibu. Waddembe ndi open, simusalira musango gwonna, naye waddembe okuntuukirira bw'anaaba akyagadde naye nanyinyonnyola ensonga ye. Sikirinaako buzibu kubanga ffe tetumukyawanga muntu. Waddembe bw'aba alina ensonga ye naye okuntuukirira ne tugyogerako. Sewaliwo obuzibu mu ekyo kyonna. Waliwo ekirala? Honorable, omukyala yagambye tuwagezezaako mutiisatiisa. Kuba siina we musanga, siina namba ye yasimu, sinkanangako naye, kale siyinza kwogera kintu kifaananako bwe kityo. Naye kyenjagala okumugumya nti ekkuba eryaffe eryo liggule. Bw'aba alina ky'ayagala okugamba weetuli situmusalira musango era tewaliwo gwe tusalira musango ffe era ng'abakulembeze, naye bw'aba ayagala okumuwuliriza we have open hands. Ate ekirungi ye yali ebweru era singa yayagala okunoonyawo nalekonsereko yandinoonyeza nga bwe yanoonyeza abalala ne bamuwuliriza. Lwaki omuloopa ate alina access ku kizibiti? Wangi? Lwaki yaloopa omusanga ate alina access ku kizibiti? Ebyo jja bisanga mu kooti, ebyo tetuyinza kubyogererako wano. Sebo weebale nnyo ekibuuzo kyo. Thank you very much. Weewaawo.
Hajji tujja kuggwa. Hajji sabana bampeere kyonna kye musiimira. Hajji vuma kijja kuggwa. kyonna kye kiri. Amina Hajji toba na kutya kino kijja kuggwa. alhamdulillah. Saba annakuze abangondese anze sirina maanyi mwe maanyi gange era kyenasuubiza omukyalo kale yoyo nno Hajji n'obubaka bwagenze maaso n'okuba nti awa wabula Hajji alagira ddala nti akyali mugumu ekitenkanika era embeera temuyigudde tama. Basiddiyo omusonsuzi ly'erinnya eryange agaliwo gwe mukutu kwoli genda maaso n'okuba nti vidiyo eno ogirayikinga. Like this video. Thank you so much. Mwebale abagenze maaso n'okuba nti mutambula naffe mu mbeera nga bw'ebadde olunaku olwaleero.